Julayi wa 2011 gaali maziga na biwoobe nga gavumenti esengula abantu ku estate y'e Naguru mu Kampala. Poliisi yayambako nnyo mu kufulumya ku kifuba abapangisa abasoba mu 1,500 abaali ku nnyumba zino ng'eno ebimotoka biweetiye bwe bizisendawo. Kino kyaddirira endagaano gavumenti gye yali ekoze mu 2006 ne kampuni ya Bamusiga nsimbi okuva mu Bungereza emanyiddwa nga Opec Prime Properties okuzimba ekibuga kw'okomya amaaso olwo Naguru ne Nakawa bifaananikeko. Ng'atongoza projekiti eno mu 2013 omukulembeze w'eggwanga yalabula aba Opec Primes nti singa kabatanda ne batatuukiriza biri mu ndagaano kaali kakubajjuutuka. If these people don't implement what we have told them, we kick them out. And whatever they have put there, we take it. Abapangisa abaagobwa nabo kyali kikkaanyiziddwako nti mu bbanga lya myezi 9 bajja kukomezebwawo ng'ennyumba ezisoba mu 2,000 zimaze okuzimbibwa olwo baweebwa omukisa ogusooka okuziddamu ku muwendo ogusaliddwako. Emyaka kati gikunukkiriza mu 10 wabula nga bw'otuukako e Naguru ng'oggyeko ensiko ebimu ku bikwaniriza z'ennyumba ezalemera ku misingi n'endala ezaakoma mu kkubo. Gavumenti kino kyagiwaliriza okutondawo akakiiko akakulemberwa minisitule ya Kampala okwongera okwetegereza endagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ne Opec Prime Properties. Bano batuuseeko e Naguru okulambula projekiti weetuuse wabula nabo kibakubye enkyukwe okubanga omulimu gukoleddwa mu ngeri ya gadibe ngali eng'embwa etunda omuzigo. Abakola ku projekiti eno kata n'amalusu gabatuge nga baddamu ebibuuzo eby'omujjira n'oba minisita bye babadde babasoya. So why would you not do the 2,000 residents first? And then, because these are about 20, 30 people. Yes. But this amount of money that you put here and there would do the sitting tenants who then give you a good support for the commercial enterprises. That doesn't sound like good flow. The principle originally was the developer was to fund that subsidy, that discount, and then recover my money from Nakawa. It's in a contract. Exactly. When that land was taken away, now we have a question of, well, who's going to pay for it? Do you see what I mean? So without that question answered... No, it was answered actually. It was answered because the president promised a subsidy. What was not answered is how much. Exactly. Baminisita era bakitegeddeko nti abakulu bano batunda ettaka lino era nga waliwo n'amayumba ng'eno abatuuze okwetooloola ze basonzeemu ennwenti z'abanene mu gavumenti. Bino Opec Prime ebyegaanye. Naye kinenyuza nnyo ate okulaba bwe baba nga bateekawo ennyumba 4 bedrooms ng'ate bajjewo n'eyange gye nakuliremu ya 4 bedrooms. Waliwo bulooka omu gwe nasaba anoonyeze ettaka nali mugambye kololo n'okumpi mu Nakawa. Naye embassy block oyo yali andeeta wano nti ettaka lino eriri emabega w'ofiisi yange lutundibwa. Ekyo si kituufu n'akamu. Ploti zonna ezitundiddwa ettaka lyonna okutunda kuno kukoleddwa ng'omuntu amaze okusalawo wano wenjagala okuzimba era tewali transfer n'emu ekoleddwa ku ttaka mu mannya g'omuntu nga sinzimbeko. Waliwo ensonda ezitutegeezezza nti yika y'ettaka wano egula ensimbi ezitakka wansi w'akakadde ka $1 nga bwe buwumbi bw'ezaaku n'obusoba mu 36. Abaali abapangisa ku nnyumba ezaali wano kati basobeddwa eka ne mu kibira kubanga oluvannyuma lw'emyaka 10 tebakakasa nti abakulu bano banaatuukiriza ekigambo kyabwe eky'okubakkiriza okudda. Newankubadde nga Opec Prime Properties mu kwewozaako egamba nti eno y'engeri ebifo nga estates gye bikulaakulanyizibwamu kikyali kizibu okumanya lwaki bakkiriza okussa omukono ku ndagaano mwe kyalambikibwa nti mu myaka 4 egisooka phase oba ekitundu ekisooka kijja kuba kiwedde ate nga mu myaka 10 omulimu bajja kuba bagukubye oluku mu mutwe kyokka ng'ensiko n'ettale ne gye buli eno bye bikyebunguludde ekifo. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.